Tibwa Rita Dominic oyo mujukira nnyo be bakyala abasooka mu Nigeria era sente ne bazikola mu ddala era bwogenda mu Nigeria bakyaratingira waggulu mu sente ze balina kati bo bakyusaamu mpaji kati nnaku zino batabikamu banoonya bannagana ne babateekamu bamanyi n'okuteekamu bamufunye nga mu America basobola omunyiga mu Nigeria byabwe bafuuka n'abaproducer nabo kati sente weeri Eroyo osobola mutwala mulaini z'aba Genevieve Naji Rita Dominic oyo waliwo ne Jolade Omotola bebamu ku bakyala abali ku top side eyo mu Nigeria kakati agosige amawulire gali ku mukyalo yo nti nambalikirako guno mwaka mu April nga ayanjudde omwagarawe alina newspaper running in Nigeria era mukyalo oyo ebyafaayo bye bali boogera bingi etazaala bufumba bulema biki kubanga sibe bufumba obusoose kati guno mulundi abalaze nti ekituka nkikwasaganye tanaba kuzaala baby ali mu 40s ali over 42 kati tanaba kufuna baby naye at least alina amwagala kati introduction yali mu April kati agafulumiga gamba nti no embaga ya weekend eno naye basazeewo bakole white wedding embaga egenda kubeera mu London Bungereza jibagendo jikolera sente diliwo yemvuka aina musajja simvuka omutufu aina popular running era ngabo love erimobire love is in the air era guno mwezi guno yabadde birthday ya mukulu oyo omukyala yatadde kubako obuwana bana yabalieka mwako majjo kwanda ku bantu bamwe wadde haji boluddera ye myaka kati nga 3 omugamba haji banange wange munange byebiza love ne bange tambula naye wano babivaako namugambi danja ka school fees tazimpa tachajuka na munne singa tufayo ku bintu ng'ebyo omukwano tegugenda kuzikira naye lwakubeera Gunyuma guli mukase asente era nawe labagenze mu America kasente kalina okubanga wekali bagenze London banda nogutali mu sente gutama banda isagala balimba amazima gali nchitukole kama tuwe ku sente mukole ne mutani wali awalimedde wakamugamba akole nze mbagamba alali tebagenda kwagala nga toyina ate wali sagala balimba mukole abalenzi n'abatandise kodda omwavu ayagala nyina n'abatandise kodda towoza tugendagenda kumwana abandi nga tolina wadde so mubakuwane tebajja baweddemu katebeza myaka 10 kyeki n'abaamu n'omwana ne mugamba kola ezizo bwe zibeera n'okupembeni ebirala mukama ajja kulamula naye nga we ziri wano aya basi katulinde tulabe enteekateeka nga bwe zitambula ndowooza Abanigeria obalabye bagenda maaso n'okubanga beegirisa mpolampola katugyewo n'amawulire gano era agavudde bweru w'eggwanga tugenda kubanga tukomawo n'empapula z'amawulire maaso awo tukutegeeza embeera nga bwetambula katutandikire mu ggwanga erya Indonesia nakutegeezaako wiiki eno nti Indonesia omuyaga gwagenda maaso n'okubeera nti nno gulumba ogwalimu ne musise ow'enjawulo era nga gwasula ebizimbe ebyali biwerako ddala kati bakyagenda maaso n'okubeera nti nno banoonyereza abo abawagamidde mu bizimbe bye byagwa olunaku lw'eggulo baggyeyo omuvubuka wa myaka 6 abadde yawagamira mu mpopogoma okumala ennaku 3 naye abadde akyali mulamu era nga omukulu ono yagenze maaso n'okubeera nga gibwayo gwe bayita Azik Malik bw'atyo bwe yagenze maaso n'okuba nti nno awona okusinziira ku gavumenti wali mu ggwanga erya Indonesia bagamba nti bakyakola okunoonyereza kubanga abantu abasoba mu 40 tebakubibwako liiso tebamanyiwa gye bali tebabalaba ate nga abasoba mu 200 abo baatwalibwa mu ddwaliro bagenda maaso n'okuba nti no banyiga biwundu bwe tuvaako ne tugendako ku lukalu lw'omuddugavu Africa we twogerera nga amawanga agali mu kago gwa East Africa oba East African Community gavuddeyo ne gassa kimu nga nkuyege ne gaga nti gagenda kukwatirako abakulu bano ab'eggwanga erya DRC basobole okubeera nti no bajjawo obuyeekera obugenda maaso n'okubanga butambula mu ggwanga erya Congo jjukira nti olunaku olw'enkya lwa Friday waliwo ensisinkano egenda okubeera nga eri mu ggwanga ery'abakulu bano aba Angola wali mu kibuga Rwanda era nga amawanga gasuubira okuba kati gagenda kusindikayo ba representatives n'okugenda maaso n'okubeera nga nago gennyini genyigiramu gasobola okulabika nti no gataasa embeera eyaliko pulezidenti w'eggwanga erya Kenya gwe bayita Uhuru Kenyatta yagenda maaso n'okubeera nga akwanaganya enteekateeka ezo wabula bavuddeyo ne bagamba nti Paul Kagame ayinza obuteetaba mu lukuŋŋaana luno jjukira nti Kagame bamulumiriza lunwe nti yagenda maaso n'okubeera nga avugirira abasajja bano aba M23 wali mu
ggwanga erya DRC. Kenya, Uganda ne Burundi abo bamaze dde okulabika nti nno bateekateeka enteekateeka ez'okuba nti nno batwalayo amagye agagenda okubeera nno gataasa olutalo wali mu North Kivu ewalabika nti nno wafuuse ekizibu nnyo okusinziira ku mbeera n'ensonga ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Naye nga ye Felix pulezidenti ow'eggwanga lino erya DRC agamba nti buli buyambi bwonna obumuweebwa ajja kgenda maaso n'okuba nga abweyanza. Bwe tuvaakawo ne tugendako mu ggwanga erya South Africa ewali muganda waffe Paulo atuweereza obubaka wano ekiri South Africa kwe kulabika nti nno kati okutemula oba okutta abantu kweyongedde mu ggwanga erya South Africa era nga abantu abasoba mu 7 be bagenze maaso n'okulabika nti nno batemulwa mu bbanga lya mwaka guno gwe tulimu tegunnaggwanako. Bagamba nti ekitta abantu kirabika nno kiyitiridde naye ng'obuzibu buva kwe kulabika nti aba South Africa abasinga bayina emmundu ate nga tebasobola kwekontrolinga enkola gye bakozesaamu emmundu zaabwe esayi eyo. Bwe tugenda mu ggwanga erya Tanzania amawulire agavayo galaze nti waliwo akabinja k'abantu akagenze maaso n'okubeera nga kakuba kampuni okuva mu ggwanga erya Canada era nga zino ze zimu ku kampuni esinga okusima eby'omugagga eby'omutaka wali mu ggwanga erya Tanzania gye bayita muganda wange ya Barrick Gold. Bano bagamba nti balina abantu be batta we basima gold ate nga bayambibwako abanamba police ab'eggwanga erya Tanzania. Kati bano bagende ddala paka mu ggwanga erya Canada gye batuuta okuwaba kwabwe mu High Court. Ajjukira nti nno company eva wali mu ggwanga erya Canada nejja neekolera ku lubalama olw'eggwanga erya Tanzania n'eggwanga erya Kenya. Aganaasembayo gavudde mu ggwanga lya Russia yazzeemu n'erumba Ukraine negenda maaso n'okulabika nti nno ekuba ekibuga n'ekisuula ku ttaka era nga wetuwogerera kati nga ekiri mu ggwanga erya Ukraine bakola ekisoboka okulabika nti nno bazzaako amazzi n'amasannyalaze. Russia enkola gyekolamu yeyokulabika nti yo bwebanga eyokya mazzi n'amasannyalaze kubanga bageetaaga nnyo. Bano abasajja bagenda mu winter kati buli wogenda mu winter kiba kitegeeza nti weetaaga amasannyalaze agagenda okuwoominga ennyumba yo omuzira bwe guba gukute nga ate hiiti egezaako kubanga egusaanyawo n'osigala nga oli mulamu. Wabula pulezidenti w'eggwanga ery'abakulu bano aba Ukraine avuddeyo n'addamu n'awanjagira oba n'abeera nga ategeeza pulezidenti ow'eggwanga erya America Joe Biden n'amugamba nti njazika ku drone zo nsooke kubira abasajja bano ab'eggwanga erya Russia nabo basobole okulabika nti bategeera enteekateeka n'ensonga ezigenda maaso n'okuba nga zitambula esayidi eyo yonna gye musinzira ogenda maaso n'okuba nga mutulaba tubagamba nti embeera malidadi sana. Katunyigemu katono nnyo atugenda kubeera nga tukomawo n'empapula z'amawulire temuva ku Bukedde TV1 tubajjukiza Miss ne Mr. Bukedde olunaku olujja kuba lwa Sunday tujja kulaga abaweereza obutambi bwabwe. Nawe osobola okuweereza akatambiko n'obeera namukisa anawangula obukadde 10 ate kwoteeka n'ekyapa kw'ojja okuzimba ennyumba. Katunyigemu tukomawo n'empapula z'amawulire. Kof kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze ng'ate Jenna Flu ayamba ku nnyindo ezizibikidde amaaso agasiiwa ne allergies. Eddagala lyaffe lisangibwa mu pharmacies ne drug shops zonna mu Uganda. Jenna Herbal Products. Azaye bateka mu sente ate nga tugenda mawulire gaffe gano gogenda okuwulira bambi genda obawagire kubanga eddagala lyabwe likola balina Jenna Cough balina ne Jenna Flu. Nze nali ndikozesezako eddagala lyabwe kitegeeza nti abaana bano tulina okubibawa obulamu obutambula dda bulungi. Bukedde tumulina olunaku olwaliro nga tugamba salamu wakakonge mwekali okajjuze ebyo ebyokuwa musekukkulo bitulekere tujja kuyambako nga mukama wanaatusobozesa. Sayidi eno gye waŋŋamba okutandikira nengera bagambye nti Japan efuludde Girimani owange nakiwulidde ekyo nina labyo gwa Spain ne Costa Rica banonyeeki Costa Rica baze kusamba babakubye musanvu kati ndo gocha dole mpira gifuuka musanvu mungi. Germany bayina ebikopo bine bya World Cup. Germany yakubako Brazil gozi 8. My God. Japan yabakubye Japan jetwali tusubira nti bagenda jikuba yakubye Germany chibaba cha kisawe omanyira bibamu embeera ekyuka weather ekyuka ne bakuba ne weather simbi nayo yambadde empale nyimbi bekitegeza nti weather oli okay bakugambye nti digi z'abannamagye zeyongeddemu ebbugumo jeno kunaku lwa Sunday jeno muhozi yagenda okubeera omugenyi omukulu bekitegeza nti awo musimbi gujja kutambula ndi wala na goliko super kid mwali nagamba twakoleshera omuko guno tusobola okunoonya talanta z'abaana
mwana ate naawe olabe nti owo osobola okumuyambako n'ayita. Felista okuyimba kwamuweesa skala era akyasoma ku Kampala Parents muyimbi arapinga namwiranga arapinga naye tata Felista talina maama nakiwulira mutata yasindika eri maama era mubifaananyi tata ayagala obeeramu era maama oluusa abaeri mukasonda bwati nga baganda musa banaye mulekojjooga bwekiba kituufu okola bubi yabeerako nabulabako era yakiŋŋamba ababeeramu naŋŋamba omukazi abeera wali nga ayagala kujja mu bifaananyi nga bamugamba tebezaamu awo tata Felista weba bituufu. Nengera mukwano gwange bamuyita Rogers Mulindwa agenda maaso n'okuba nti nalabikirako mu lupapula lwa Bukedde agambye nti abatalaba ddibu lya Dr. Semogerere lyalese mu DP n'awandiika enteekateeka ze sayidi eyo. Ani asalawo kuba enganda bemuleeta ewaka kibuuzo okujuza awaka abantu kitabula obufumbo kubanga batebalina privacy ate n'abazze baba balingiriza nnyo omusajja we ng'akoze lwaki tomugamba nakendeza kuwalagi ebintu webityo kakati nogamba ono yanonye eki ani alina okusalawo bannanyini makaye basalawo amaka gabeera gwe omugaba g'ababiri omusajja alina ssente naye omusajja anonye walagi namuligamba ku musajja akendeze walagi oza namuli tayagala akendeze babalema yabigezaako dda ne bigaana kati oba olaba yakita akaladazi akubugunjufu obweyongedde lwaki okutulugunya akulemedde mu maka bantu balina obusungu abantu bakambwe bakugambye nti emirandira gy'ejjobyo giwonya akawulukutu weekwate Bukedde olabe muko gwaffe gwe bayita jjajja w'abaana akoletedde embeera waliwo asika obulamu anti musangamu eddagala lya jjajja asemaka ow'abaana 12 alaajana mukulu tukolere ki 12 wali otegeeza kitaata kiki ekimulazanya talina zibalabirira talina sebo taata gwate wanyumirwa nnyo singa banno tetulina bwe tukuyamba nawulira bawala be bazaalidde ku myaka 15 mukama bato embeera yatabuse talina wagikwasaganyiza ate wogenda mu ddagala lya jjajja jjukira nti nno buli kitundu kiba n'eddagala lyakyo bagambye endwadde 8 ezitta ekibwatukira ne bw'olina ate okuzeerinda omuntu agwerinda akutuka bazitaddemu omutima pressure ensigo obulwadde bw'amawuggwe obulala ogenda kubusoma ng'oguze Bukedde. Mama nambi olyotya alikalere muntu waffe abeerako nnyo. Bakugambye nti Kazimba alabudde aba West Buganda ku kutunda ebyekkanisa. Abatunda ebyekkanisa mukulu agenze maaso n'okulabika nti nabawonenge sayidi eyo. Peje esooka ya Bukedde bagamba nti no embeera ya Malende etabuse bamulongosezza ogwokubiri batumiza kitaawe mukama asaasire bannange omwana tayitaawo bannange. Wulira n'omusango gukyagenda maaso. Bagambye kkooti egobye obujulizi bwa gavumenti ku Gwakirumira. Nakalabe. Musango gukyaliyo Gwakirumira. Musajja oyo. Mama Katonda atusaasire bannange. Musajja oyo. Musajja oyo. Taata wa Kirumira tukutumiddeko. Musajja oyo. Mukama Katonda akugumya akunyiga ebiwundu ne Kirumira Mukama Katonda amusaasire gyali wansi mu kabuli. New Vision agambye atya. Speaker yataddewo ekijinji nga baagala kuleeta debate ku bya Nabbanja ne ekitongole ekiramuzi. Eyo si songa nkulu nnyo bannaye Nabbanja wa yakoze ekintu ekirungi abajulisha namwe kati temunyiga ate nnyo kiryawo kubanga oli gwe bayambye era yabadde yeetaaga okuyambibwa fanya amateeka mwagasoma yes naye ate waliwo kyolaba nga ne mukama alina okukola mateeka gabeeyo mukole ebyammwe naye kino kyayisewo mukireke. Ensonga ez'ebweru w'eggwanga dollars enkuwetegeezezaako bagamba nti DRC ne Rwanda bagenda kuddamu batuule boogezeganye ng'abasajja bakulu ku nsonga ez'okulwanaganiza M23. Kakati no munange Auditor General alina byasabukuludde agambye waliwo bannaye ebivundu ebiri mu ngeri ssente bwezisaasanya mu bintu nga COVID-19 zisewuunya ezigwa obugezo ezo zagenda naye kati Auditor General alese kati kyekyali eri abantu nga bamala amayumba nga ffe tuzirabako gamba n'ebikalu byennyini tebyagabwa bulungi nga byalina okuba nti no bigabwa esayidi ng'otuuka eri ku ground nga bakuwa kakiro ka sukaali kamu. Ensonga za Bukedde ezagabula Sekukulu bazikuleetedde wano ku muko gwa peegi ey'omwenda kati weekwate ensonga ozitegedde bulungi nnyo nga bwe zitambula. Akale olwakadde munange naye nga bagamba nti no n'ebya poliisi yena kulabya okugirumba babiwandiiseko mu the New Vision. Tugenda mukyala wa leero tuba tumulamu ne takurisa ate ne tukomawo ne tumukuwa.
Jena Golf kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze ng'ate Jena Flu ayamba ku nnyindo ezizibikidde amaaso agasiiwa ne allergies. Eddagala lyaffe lisangibwa mu pharmacies ne drug shops zonna mu Uganda. Jena Herbal Products. Kiza abakugu bakulundire enkoko tuzinshuwaringa ate kyangu okuinvestinga. Tusange ku offices zaffe Kamocha Kanjocha Street plot 74. Abanafe ataba Capital Chicken mateka sente mchala walero bagamba baba solo kulundira nga tutawanye tokwata mutaka togema nkoko sigo kwata mkalimbwe no boba jabiko la jiteka utesi sente amagoba wegajja ngaba kubesimu hello mwami mpaji olirudda watuziweleza buwereza nzumna baziguze tenga bakwa sente zo Capital Chicken bakola kati wewe kwa saa kulunda kwa nima banayo kulunda kutawanya tojja tawana muganga tatawana nnyo watyo nga ina sente Capital Chicken mwe kugamba waliwo mukwano gwange bamuyita Muhammad Sekadde yagamba nti waliwo sente bwetuuka nga gyolina okutuma ekuleetere sente oba ogaggawa bwekiri nga sente gy'otuma osanga omuganga ate yakutamye mu nkoko iyi wekenyini gwe wetawanya ajja kutuka omugongo kati tugende mukyala wa leero tugenze ntino ku mukwano love mpaji omukwano si buddu omukwano si bondage nti babenga bakusibyeko enjegere era omukwano kasita gutuukangaawo omanya nti tegukyali mukwano wabula kutulugunya era bw'okirengeranga weekengere bwe weekengera gwe kenyini gw'olisalawo naye nze kankubuulire nti omuntu waba akwagala aye tewali nsonga lwaki emirembe gyagijjawo. Ekisooka mulimu abantu abalina abantu nga mugamba wana wakasaagalawo omuntu n'ogu wa famire yo n'essimu zonna z'olina mu ssimu zigyemu sizaagalamu maama kwagala kwa kikaaki kyategeeza emyaka gyonna gy'okuze paka kwa 3 toyina lujegera abantu lubadde nalwo lwonna nagamba luyiwe kubanga yazze okwo kutulugunya bondage akusibye enjegere ogwo si mukwano. Ojja kubuuza ku bantu abalina omukwano nti omuntu walumwa nawe olumwa bw'akaaba oluusi okaaba otandika okuyiga byayagala. Mulimu abakyala bemanyi abayiza okwagala emipiira nga babawe bajagala naye talemesa mulemesa eriva ku mupiira lesagala mupiira lwaki oli ku mupiira amaliza agwagala era olinga agamba anze bba wange kyasalawo tugende n'ekyo nze gwe manyi ng'ogwa mukwano nga ddala ng'ebintu si bibi olaba oli abanakibi agamba wange nayiga okunwamu akacupa nalina genda okulaba Martha buli ssaawa ayagala tunwemu tolowooza nti abamusiru agezaako okulaga Martha tusobola otambula ffenna naye buli kimu ne bakiggalawo awakati walinnya abantu essimu yanyevuze obanga ali ku musango nga newamu abakuzaala tebabuuza nyo yakuba no kirowoozeemu weekengere naye ekyokusalawo kiba kikyo omukwano si buddu naddala muguno 74. akadde ke kano dola akokulabika nti no tugenda mu nsonga z'abantu ne tuzitegeeza omukulembeze w'eggwanga erya Uganda n'asobola okubeera nga naye anoonya bekikwatako ne bagatta mpola mpola obulamu ne butambula. President akadde ke tugenda mu ka festive season abantu bagenda kulabika nti no bajjayo ebintu byabwe byonna bye balabika nti no stock onkadde bakiriyalinga kyova olaba anti kati ne sell nazo zitandise okubeera ennyingi wabula buli we tugenda mu festive season ebiseera ebisinga abatembeeyi beeyiwa ku nguudo ne bayiwa ebintu nti ekibuga kibabwe kiti ono akola n'olina akola program bagiteekawo era buli kimu buli omu ne bamuwa waakola ki waakolera akavuyo wakitumala obudde mu bintu ng'ebyo nga bisobola okuba solved mbatugambe tubongereko ku bubaka kubanga banaye muweereza obubaka obuwerako mwebale nnyo mwebale ddala nga muli ku kakaawa kolunaku olwaleero kansomeko ku ono onagambye amanya ge good morning, I'm David from Mukono. That lady should take care of herself because such kind of thing may lead to the loss of her life because such things have happened and naye abasinga babaloze nagamba assalamu alaikum wa barakatuh nagamba mwasize mutya Ekyenkya nze Serubiri Arafa aka Kapeka Boys enaluvule Kapeka kibere ekyokuyiga eri abasajja bonna bannange abantu bakyuka especially abakazi mbagamba dola nti ebiseera ebimu akkiriza nti n'abakazi basobya mpaji mbagala nnyo era basobya basobya nabo bantu basobyanga abantu nabo bantu onagambye nze Kansala George Kamila Luwero agambye omusajja agume yali azanya zaala omuyindi yamukubye tolaba kati aba betting ibo bakubulidde babimanyi Patrick Emalaba agambye omusajja bamukubye ku mutwe Monica n'agamba nti amulekere Katonda
waliwo mukulu bamuyita Kalonzo Denesi agambye nti atafiirwa tafuna oyo ajja kufuna ekirala. Okay, Karo ogambye muli cross from mutandise okutulaba onagambye twabikola nnyo nga tukyali ku university naye ffe tebalina kye baatukola batwesonyiwa ne tweyongerayo ng'oli amulira bulungi akasente ke nakkiriza nti aweddeyo. Lola tugende mu bidduka azaaliddwa tujja muleeta mu maaso awo atoba eddagala sikasozi kyategeeza abantu ku sayidi y'ebidduka.